omusomesa nazzi kuno ng'embeera yetesanyusa era bangi nga tebaagala kuyingira busomesa nga bagamba nti obusomesa obwavu bungi, omusomesa ng'asobola okwambala essaati ekitogi ne kikunjubuka engatto n'egwa olubege wamma ggwe ng'embeera y'omusomesa teyeeyagaza. Wabula okuva amasomero g'obwannannyini lwe gaatandikibwawo nga buli muntu asobola okubeera ng'atandika essomero lye nga si lya gavumenti lyokka, embeera y'omusomesa erabika nga yakyukamu kubanga kati abasomesa ennaku zino babeera mu masuuti, abasomesa ennaku zino bambala bulungi, n'akasente weekali ne bangi nnyo emmotoka bavuga. Kakati nno olunaku olwaleero amasomero g'obwannannyini gajaguzza olunaku lwago wali ku ssettendekero wa Uganda Christian University nga bajaguza olw'okubeera nti babatongola ne babeera nga nabo basobola okwesa empiki z'ebyenjigiriza. Omukolo guno gwetabiddwako Minisita Kabuye Kyofa Togabye owa Kampala n'emiriraano era ng'ono yakiikiridde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tibuhaabulwa. Tubaddeyo nnyo kkiriza tukwanjulira alipoota. Mu myaka gya 1980 Ssekabaka Muteesa yayita abazungu okusomesa abantu b'okusoma n'okuwandiika. Amangu ddala nga yakawandiikira n'abakyala wa Bungereza okumusindikira basajja be bakola eddimu lino. Abaminsani baayingira obwakabaka bwa Buganda era nga baatuukira mu lubiri lwa Muteesa n'abalagira ekyokkola ekyaddirira kwali kuzimba masomero olwo nno basobola okutandika okukakkala by'omulimu gwabwe nga gano ge gaayitibwa nga amasomero g'abaminsani. Amasomero gano si buli mwana nti yali asobola okugasomeramu wano abaana b'abakabaka, abaana b'abaami saako n'ababakungu b'abakabaka mpozi n'abo abaalina mukko ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba nga bokka be basobola okusomera mu masomero gano era ng'abaana bangi baavanga mu bwakabaka obulala omwali obw'Ebunyolo, obwa Busoga ne walala nga bajja okusomera mu masomero gano omwali n'erya King's College Buddo. Kale nga wano omwana w'omukopi era omwana w'omwavu nga kizibu nnyo okuyingira essomero lino, naye ekiseera kyatuuka Uganda nefuna obwetwaze olwo nno olw'okuba nti waaliwo gavumenti eyali eteereddwawo eno nga yali ekulemberwa bannayuganda. Buli kimu kyateekebwa mu mikono gya gavumenti omwali n'amasomero gano ag'abaminsani. Emirembe bwe gyagenda gikyuka amasomero g'obwannannyini gaaweebwa omwagaanya ng'oyo yenna alina obusobozi asobola okutandika essomero bwe gatyo ne gatandika okumeruka. Abasomesa era ne bannannyini masomero gano baatandikawo ekibiina ekibagatta ekya Napeya era ng'olwaleero babadde bajaguza olunaku lwabwe olw'amasomero g'obwannannyini nga bajaguza ebyo bye batuuseeko nga babangula omwana w'eggwanga. Napeya ky'ekibiina kikulira amasomero g'obwannannyini. Ku mukolo okuula amalungi ogubadde ku ssettendekero wa Uganda Christian University Mukono nga minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofa Togabye yakiikiridde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni gubaddeko abaana b'amasomero, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ko n'ab'ebyokwerinda. Ebiduduza bibadde bya muggundu anti ng'abaana b'amasomero beegiriisa ng'ekigotta entula okubadde paredi gaggadde ekulembeddwamu essomero lya Winterland Primary School ekyebando, amazina ag'ekinnansi, ennyimba saako ne live bandi era nga bino byonna bibadde bikolebwa baana. Afande. Ssentebe w'ekibiina kino Kirabira Asadu aloopedde minisita ensonga y'emisolo egibatuuse mu bulago. Is the high tax burden. Private schools pay multiple local and central government taxes, including income tax, property tax, operating license, ground rate, withholding tax, gender tax.
ensonga y'abasomesa ba ssayansi okubongeza ensimbi ab'amasomero g'obwannannyini basuza tebeebase anti kino kireesa amasomero g'obwannannyini okubeera nga tegakyalina basomesa ba ssayansi kubanga bonna baagala kuddukira eri gye basobola okusasulwa obukadde obuwera obuna. With a higher pay of 4 million shillings, this has left schools with almost no competent science teachers, as many can't afford to pay similar rates, thus affecting the quality of human resource development in the long run in the private schools. Not many private schools can afford that. Now many teachers are running away from the private schools, which are serving the same purpose, the same learners and the same country. Ssenkulu wa ssettendekero wa Uganda Christian University asabye gavumenti okwongera ku muwendo gw'abayizi abasomera mu masettendekero g'obwannannyini abaweebwa zi school fees loan nabo kibasobozesa okusoma nga tebalina kutaataaganyizibwa. Education, I wish to report that as private universities we receive few students getting loans from the government, and we do not know why. So I would like to appeal to you to afford us more loans for our students as well. Minisita Kabuye Kyofa Togabye asiimye omulimu ogukolebwa amasomero g'obwannannyini. Okugezanga bwe mbagambye mu Kampala mwokka mu capital city yaffe oba Kampala district n'amasomero ga gavumenti 79 gokka aga primary n'amasomero 22 aga secondary. Naye ate nina abayizi abafuluma kumpi emitwalo 10 kakati amasomero ga private gali 318. Abantu abo siba nga okulegeza omwaka guli na fulumi abayizi emitwalo kumpi 7. Naye nga bwe mbala abala amasomero gange ge batwalako nga bajja twalako omutwalo gumu n'ekitundu ogwa secondary. Kati balance oli yenna amasomero ga munzijirawo ga amasomero ga private. Kale kye neebaza bakola omulimu okukwatirwako gavumenti okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe obw'okusomesa omwana wa Uganda. Of course government njebaza nti nayo tebalekeredde ebawa ebyokukola ebyokulabirako ebice by'okugoberera byonna ebibawa. Naye nga kyetusinga obukulu kiri nti mu bye tukola tusaana okugoberera engeri gye tulambikibwamu ebya ministry yaki y'education. Ono abagumiza ku nsonga y'emisolo nti erina okukolebwako obunnambiro. Ekigambo ky'omusolo yes ekyo tulina kitunulamu nga gavumenti bajja kwayo ekiwandiiko kyabwe tulabe, naye ekirungi baleese omanyi omuntu akusaba ng'akuwa enteekateeka ennungi agamba tugatte omusolo gufuuke gumu, ffe tugambe nti tulina education tax era ya ssente bwe ziti okusinga bw'onojja n'okusimagulina oba malako emiki eddembe. Ekyokubiri na wano bayina tulina omusolo gwe bawa gwe bayita ogwa property tax oba ogw'ebizimbe. Kakati bagamba bw'ojja mu ssomero nga muno bajja ku kizimbe kya library, ekizimbe ky'emmere, ekizimbe ky'ebisulo, ekizimbe ky'ekiraasi, ate nga byonna bajja ku mwana ki omu. Kati bagamba bane mutuule tebagamba tetwagala kwa musolo naye mutuule mutuwe omusolo nga gumu nti bw'ojja okugira essomero bala bizimbe birimu bijjeko. Naye wano banga omwana omu muggyeko omusolo ng'agenda okulya, omuggyeko omusolo ng'agenda mu kusoma ebitabo mu library, omuggyeko omusolo ng'agenda mu kiraasi, omuggyeko omusolo ng'agenda mu kisulo. Kakati awo kiba kikola ki kibamenya. Naye nga tebalina si basajja bazibu balungi ate bakolagana bulungi ne gavumenti. Ekyo nange amasomero g'obwannannyini we twogerera okusinziira ku bibalo bya 2025 biraga nti amasomero g'obwannannyini aga primary gawerera ddala emitwalo 3,983 ate aga secondary ag'obwannannyini gawerera ddala 651 bw'ogeraageranya ku masomero ga primary aga gavumenti agali omutwalo 1,255 nga n'aga secondary gali 1,415. Ekitegeeza nti kati we twogerera amasomero g'obwannannyini gegefuze ebyenjigiriza by'eggwanga Uganda. Kabuye Israel, Promise TV alipota leero.
Abasomesa ndooza mubalabye nga banyeenya ku galiba enjole nga banekedde mu masuuti, naye essuuti bwe batekunyumidde tosobola kubeera ng'onyeenya ku galiba enjole, naddala nga ensawo si nsanyufu nga temuliimu yadde ekuba ennyonyi. Kale nno omusomesa asaana asasulwe bulungi kubanga byonna ebituukiddwako emirimu gyonna egiriwo kiva ku musomesa nti omusingi gwonna yagusima ogw'eggwanga.